mani cyo bulungi kati ndi wano gwenga omukulu omukulu Kibalama ndabye omukulu Lubowa Sava akwatiddwa mumuvunaana ki? Nedda tetulina kyetuvunaana Dini Sava era charge sheet kweri eraga nti yakola TV n'agisaasanya nga talina license kye bamukwatidde ekisooka ye n'abantu abalala era omusango ogwo gwe gumutwaziza mu kooti. Musango ky'omulala gwe bamuvunaana emisango emirala giri mukaaga naye tebanaba kugijjayo bulungi. Bagambye Dini Together and others at large nga bakyabanoonya bazza emisango egy'enjawulo naye gwe basoose okumusomera gwego ogw'okukola TV n'atandika n'okuweereza ku mpewo nga talina license era gwe gumukwasiza. Dini tetulina buzibu naye era nze ne ku makya nabadde nkedde omukubira ng'amugamba ng'amubikira ebyokufa kwa tatya munnamawulire gwe twali tukola naye investigator kubanga badde mukwano gwe n'ategeeza nti ye yabitegeera. Bagenze okuddamu okuŋŋamba ne baŋŋamba nti bamukutte bazze ne bayingira ne bamusanga ku ofiisi awo okakana nga ofiisi bagimenye era ne bamugyamu ne bamutwala. So bamulimandinze mpaka ddi? Weeks 2 weeks okusobola okudda mu kooti. Naye musobola okuproducinga n'akomawo. Osobola okusaba production warrant n'akomawo n'okola application kooti ne mumweyimirira naye si kyangu ennaku zino ebintu si byangu. Lwaki tokiyingiddeemu nga ggwe omwogere? No, nakiyingiddemu actually from the beginning mpadde amawulire. Bandimukomezaawo ku Monday. Kakati tulina ebyokuziika bino tulina okusooka okugenda okuwerekera munaffe. Bannange ono gwe mwavuzi eno yafudde ekitalo naye mwe mugyeyo omuntu waffe mu kkomera. Tugenda mugyayo tuyise bannamawulire bonna ekisoboka kubanga omusango gumukwasiza kugenda kukwasa bangi. Ogenda okulaba omusango gw'oku broadcasting without license abasinga bakola broadcast oba baweereza tebalina biwandiiko bya UCC. So bwe tuleka ne bigenda bwe bityo kiba kitegeeza naye Dini abadde ne TV ng'eri ku mpewo oba tebaddeeko oba kigambo kye bamuvunaana? No, the mere fact nti okozesa nti olina TV 10 era nga gy'obadde oweereza no broadcasting online abantu balaba ebifaananyi that is a TV. Tegeera argument eyinza okujja luvannyuma ng'ogamba this is not a TV naye ng'abantu bagamba kiki nga bw'oyogera TV. Ekibi ky'ensonga ezo bwe yatandika okuvumagana ne Nyombi Tembo nze nagenda wa Nyombi Tembo kubanga Nyombi Tembo is a friend. Nagenda ne mugamba naye kiki muganda ffe Dini kiki n'aŋŋamba nti Dini ajje twogere bw'aba waliwo ensonga nze kyanvunaana nze ng'omuntu twogere bwe kiba nga tewali then tulabe what to do. Dini bwe namugamba Dini ya reactinga n'avuma buvumi. Ekizibu kye tulina nti bannamawulire tebawa respect bantu bakulu. N'obw'omugamba ng'olinga amugamba ng'omuntu amuwa amagezi yakulabanga. Era nange nzikanya obuzibu bwe buli awo tawabulwa tawulira. Abantu bonna bafuuka batibuhabulwa erinnya baalikwata baalitwala. Bantu bonna bantu ba Museveni be batiibutiibu. Bonna bafuuka batibuhabulwa kasita oli aba ng'alina general gwakubira akasimu oba gwasinkana tayogerwako. Waliwo ekibuuzo kyange wano. Dini Lubowa bamuvunaana lwa TV gwe nga bw'olaba oba byayogera bakulu kunyiga bakulu ne bagamba tumufate mu tteeka ki olw'okuba ayogedde ku banene. Ogwa TV lwakuba nti gulina section 28 clause section 28 clause 2 the UCC Act. Basobola n'okutwala mu kooti yaabwe mu tribunal ne bakucharginga ne bakutwala mu kooti basobola. Naye nga kyekwaso bwekwaso bamukwatidde okwogerera abakulu amafuukuule. Omanyi kakati abantu abo nga bwolaba General Nalwaiso tayagala n'obwaba akuyamba tayagala oveeyogere erinnya lye. Tebagala abantu munyaga bwe bateeka mu public. Bw'ogateeka mu public oba baleetedde abantu okubalowoozezaako mu ngeri etali nnungi. So kati ye abadde ayogera njogera ne Sale njogera ne Mukura njogera
Kugamba badde akola nti nze byonna byenkola temuŋŋambako buli kimu nze namalayo. Agamba yamalayo era okukwatibwa kwe kugenda kuba kwakwatibwa siye wabula bannamawulire bonna n'ogamba bannamawulire bakuwadde obuyinza kubanga gwo bakiikirira era bakwata baba okuti bannamawulire. So Uganda erimu abantu kata abatagambako omugambako n'afuuka kirala kakati ate abo bebagezaako okutereeza nga bwe bakola ku gundi boda 2010 oba ojjukira bakwata bakitata ne bakwata baani era gurupu eyo yakakana. Kino kati bakireese babakwate bakakane ababadde bakola ebintu ebyo ng'olwokuba balina abanene bakakane. Tolinaamu kirowoozo nti nno ddiini abadde ayabye ebyama by'abasajja n'abakazi abatagambwako ababbi abakenuzi b'eggwanga lino ye n'avaayo n'abaanika nga baanonya dda mu tteeka omanyi basobola okufunira mu tteeka olw'okukozesa obubi omulimo gwo naye nga ggwe ng'omuntu olina b'obadde onyiga era kyenkubuuza. Omanyi amawulire ge twasoma Nurdin omanyi bulungi nti mu mawulire bw'oba ofunye sitoole ate n'oli gw'ogifunyeko olina okwogera naye. That is okubanga obalancing a story. Balancing a story is a must for a journalist. Kitegeera. Ate tovuma kubanga bw'ogenda personal n'ovuma omuntu ebirwadde n'ovuma omuntu abantu awo wo nange sikkaanya nawe. Kyokula nze nali mukubidde ng'amugamba tokikola nze ekikola ekyange nze ndi muntu mukulu kati. Omuntu omukulu yandibaddewo ng'awa amagezi abalala abakyali abato. Gwe mulimu gwange naye yadda kunze nange n'avuma kakati tewawona okuwona obulwadde okuwona okuvumwa watwalibwamu yanvuma nnyo. Kale gwe ki yakuvuma ki? Yanvuma ndi kasajja kasibwa muggwa ndi mubi nnyo ndi mulwadde ngende emera amakerenda kiraba ndi mwanvu yanvuma ebintu bingi nnyo nga naye nga nali mubuuliriza ne mugamba munnange ebintu byokola no si birungi. Wandisinga lino olabirira famire yo kakati agenze mu kkomera famire ye esigadde bweru akyalina obwana buto ayagala nnyo abaana be. Omanyi omuntu okujja ku baana be okumala weeks 2 abaana babadde bakumanyidde dadda akomawo batandika okubuuza maama dadde nga takomawo banange ekintu ekyo kikyamu kiruma mumanye eddiini nga bw'ayagala abaana be naye kakati weeks 2 ajja kuba nga tabalaba kubanga abaana toyinza batwala mu kkooti. Ebyakibalama bino byajjiramuwa? Ebyakibalama zaali ddiiru zaabwe kubanga bakwata ekibalama ne bamutwala mu woteeri. Mu woteeri ne bamubazaamu emyezi 8 nga ne woteeri tebagisasudde nga bagamba nti General Nalweyiso ne Mukula be basabye bagende mu woteeri eyo. Ne bamwala ate bennyini ne bamugjayo ne bamutwala ate e Kavule balinga batunda mutunde. Bamutwala e Kavule ne bamugjayo ne bamutwala ewa Kyagulanyi beekubisa ebifaananyi ne Kyagulanyi nga Kibalama tayagadde out of his consent. Era omusango gw'okuwamba omuntu nagwo gye guli ku poliisi. Kibalama yali tayagala mukuba bifaananyi na Kyagulanyi oba kumutwala mu woteeri? Yali tayagala kubanga yamunyiigira sajja yabudde ekibiina ate n'atandika omukola ebyo toyinza kutandikako okubisana. Naye Kibalama alibeerako ogwo gwogumu gwa kibiina. Kibalama alibeera ku kimu kya kibiina. Mwagala ayogere ki? Kibiina Bobi Wine yali tanatwala kibiina kino mwali mukikozesa ki? Kyali kikola ki? Wulira ekyali kikola byaliyo. Ekibiina ky'ebyobufuzi kikola ki? Mwe mukirabira mu kusimbako bapulezidenti ne baani. Olwaleero baleese emikono babadde 38 bagyemu 8 abalala basigaddewa. Abaano n'emikono baali 200 bali ludda wa. Those are Ugandans. Si buli omu yenna nti agenda mu participation y'akalulu. No. Ekibiina ky'ebyobufuzi kibeerawo nga kikola emirimu gyakyo as long as nga kituukiriza. Kyali kikola ki? Akajanja ka Kibalama n'akatiimu ke mwali mukola ki? Kye twali tukola kyaliyo. Okitegeera baali bakiwanduukudde. Mwali mukola ki? Kuba mukayananga abaali balina kye mukola. Wano Bobi Wine mutuufu nnyo.
Urira Nurudini wanji bwoba tosobodde kwebaka ne mukyalawo mu buliri tekitegeeza nti mukyalawo bajje bamutwale bamugabe olw'okuba gwe toli naye oli mukyalawo kati ekyo kyenjagadde okugamba oba naye bobeera n'omukyala emyaka 15 nga temuzaala omusajja najja n'amuzaalamu omusajja najja n'amuzaalamu public egamba naye nedda emyaka 15 wali oyagala ki omwana wa munno omutadde emyaka ekibiina mwali mukikozesa ki nze Nurudini wanji ebibiina biri asatu ebiwandiise abeesimbyewo bali bameka 8 kati ebirala biriwa andi byo bibiri byetugambe bitalina makulu mwakiteekawo ekibiina kya byabufuzi yali NGO amakulu ogabalira ku ki anti mbuuza yali NGO nze Nurudini engeri gyenkumanyiimu olina channel y'omuntu tayinza kujja n'agizanyiramu kubanga channel yo tenaweza abantu 10,000 ejja subscriber okitegeera bwaba tenaweza abantu 10,000 ejja subscription tekitegeeza nti channel teriiwo kati oli bwakubuuza n'agamba obadde ogikozesa ati omugamba nedda singa omuntu ajja ku channel yange n'aŋŋamba gino 10,000 ogiraba Nurudini gy'otannaweza n'asitula channel yange negenda mu bantu miliyoni tugeze 10 mu buntu olina lw'okkiriza n'ogamba kale yali channel kankole ekirala nali nzita erinnya lya Nurudini nga teritambula anti gwe Nurudini nga gwe yagitandika mwoli oba nga bakugobye anti waliwo okubaamu naye nga amaanyi go gaali gazituwa 1,000 anti mkubuuza nga mwoli naawe oba nga bagikugobye kali Kibalama yali ayagala bwa pulezidenti atabadde bwa pulezidenti ayagala ki abali kyogamba bali mu nupu bonna ba pulezidenti ngamba Kibalama yali ayagala ki vice president taliyo nayo treasurer temulinayo Kibalama batugamba ekibiina yakitunda yakiguzaani Bobi Wine anti baleeta risiiti yakitunda naye buli dakiika bwadda agenda bwadda mugenda bwe mudda mwagala ki bannange Bobi Wine aleeta risiiti wazitata lwaki temumuwaabira buli wemuwaabira muvaayo ne mudda mwali mu kkooti mu mwaka gwa 2020 nze yali Okitoba si bwe kyali Kibalama bamubuuza kinaddamu kino yamaliriza atonyeza ezziga kooti gwe gyoyogerako togitegeera bulungi kubanga kooti eyo baali bawadde Kibalama ne bawaabira Bobi Wine ne bawaabira Bakagombe kaakati ate bano ne babikyusa ne bamuleeta nga omuwawaabirwa eyo kooti n'omusango tegusalibwanga omusango omulala oguliyo kaakati kooti yaleeta court order ng'egamba temwongerako kintu kyonna ku fayiro ya NUP n'okulonda kuno kwonna bye baliko byonna bifu okitegeera naye bo bagenda mu maaso bye bakola byonna biri bwe mbafunira omugagga bawa ssente mugulewo ekibiina ekyammwe ekirala nga lwaki tagulawo ye omupya lwaki tagulawo kiti oba alowooza kino mwakimuwa mwe mwennyini mwagenda mu mbaga ne Bobi Wine ne muwa ekibiina amaze kikozesa atambula buli dakika mwagambayo ekibiina kyaffe nze njagala kugamba Nurudini kagiyo myaka 20 Bobi Wine alisasulira bikolwa byakola kagiyo myaka 20 alisasulira ebikolwa byakola ate bikolwa ki byakola kajiba asatu alisasulira ebikolwa byakola kati njagala kumanya Kibalama ne ttiimu ye mwagala Bobi Wine akole ki anti kati byakola ze kugambe tebiri mu mateeka anti mwagala akole ki mu mateeka mwe mwagala okuba ba secretary general mwe baani mwagala kubaaki mumanye ndi mu kibiina mwe muli si byakwagala bino si byakwagala kubanga ekibiina si kike naye yandibadde memba bw'aba ayagala kubeera memba naye teweefuula nanyini bw'ojja n'osiiga erangi ku nnyumba ya kitaawe efuuka yo bw'osiiga erangi ku nnyumba ya kitaawo eba efuuse yo kati Bobi Wine si shareholder si memba kuba kati bwe mukitwalanga kibiina kyammwe ky'abantu obwa memba yabujjawa era ani yamulonda mwe mwatambula naye mutya nga temumufudde memba ani yamulonda okulembera ekibiina Kibalama kati yalonda Kibalama
alonda omwejjere amateeka g'ekibiina ky'olaba yalonda bo basinzira mu constitution ki constitution eri bagiteekako envumbo bo kati bye bakola bikolera mu kusemateeka lwakuba okwewandiisa kwawedde mbadde njagala mugende mwesimbewo nga namwe mwesimbewo ku bwa president ng'abanupu ndaba tulabe electoral commission eronda ani ebyo si byakulonda naye era naye akimanyi nga yadde nabwe yeesimbyewo akimanyi ayisa busisa bivulu ate ekirala ki yayogerayo kennyini n'agamba nti okwesimbawo ng'embeera ekyali bwetyo obeera stupid of the highest order alati ate yagenze as stupid oba as not bannange anti kati yeyogerayo kennyini agamba sigenda mu bino kubanga luli ekyandetera obutawangula akakiiko k'ebyokulonda kakati abaweeyo ku bifuuku bwa kansala awo ebimu mukkakane ate bwa kansala bwagala obwo mwagala kyetwagala kiri very clear twagala amateeka gatambule gagolina okutambula mu kibiina tetumugana amateeka gatya atuukiriza mukolo ate kati biki byakola ebiriyo biriwa byakola ebiriyo biriwa kati agenda kuwangula oba agenda kugwa oyinza okugenda awange ng'omanyi nti omusota ogenda kkubo gyera n'ogendawo kikyotegeeza tagenda kuwangula ate uwanga awangulirawa naawe bwana katonda bwe naaba musaasidde n'afuna 12% amiina ate nze nkubuulira ku mivuyo gy'akoze ku bantu bagobye bonna ye kwegamba yalinga yasoma subtraction yokka ku body mass yasoma cost of subtraction bonna bampuuga agobye babwanika agobye basegoda agobye omuntu bamu makadi baba bamugobye ate asi ku mumakadi era oba omugobye bwe yagoba bagundi yasooka okuba mu makadi bwe yagoba mpuuga teyamugoba abedi bwanika yaza musango ki wagamba mpuuga yali miliyoni 5 ate abedi bwanika yali ameka yayosiibuuka empisa yayiteeza empisa ezaaki ayisa olugayo mu kibiina yamuyita mu kakiiko k'empisa yewaneko amateeka ga Uganda kibayi bagagamba kibayita fair hearing omuntu tasalibwenga musango nga tawuliziddwa abedi bwanika bamuyita mu kakiiko k'empisa n'agaana ogenda ebyo byonna Kyagulanyi abikola kubanga ye atya abantu ab'omuzinzi buli lwovaayo ng'oli wa muzinzi nga ye yakola ki so n'olwekyo ffe tetulina kirala kye tumugamba agende mu maaso ng'ayisa ebivulo bye wasobole okulabisa ensi nti ddala Museveni alina opposition naye nga teriiyo nga ye ali ku musimbi alya n'abantu be ne famire ye ekiseera bwe kirituuka alibisasulira kino tuba kibabuulira ekiseera bwe kirituuka Kyagulanyi aliddamu ebibuuzo ebyenjawulo eby'okumu okumu alinywa amazzi ag'okumu okumu nga bwe baganyisa Kimarawa mu kooti kale kati gundi omuwa magezi ki nga tuwunzika Dini Lubowa naye oganya okukkiriza nti waliwo abanene abataagala boogerako abamuli emabega balabe ng'asibwa anti kakati era yakati babadde yeesego bagita nkubuulire abanene babadde ayogerako bajjonkera okulaba ng'abasuuze kati be bamusibye kubanga tebaagala kuboogerako era yeerabira bambi n'ameera amampa ataabo agagamba ne n'abanene toweesiganga banene abo bwe baali mu nsiko temwaliyo ne bakitafa abaaliyo baamala ne babasuula ne bakola akakunda akaabwe eno nkola ya Bufalansa Enfaransa baalina gye bayitanga directorate government yali abantu 5 nga bakaanyiza nti buli omu agenda kufugako emyaka 5 eyasooka bwe yakikwata basigadde bonna yabasaanyaawo bonna yabatuga n'abamalawo n'asigalawo okka n'akola gye bayita Boboni Monarchy n'akola obwakabaka obw'ekimbatiira era okuva olwo kyekyavaamu Bufalansa okuba ng'atuuka ekiseera eky'okwerwanako ne basitoominga gye bayita Bastille ng'abantu bajjako bwakabaka ne wano bwekito bwe kiri owulidde ne wano bwekito bwe kiri kati gwe wodda ku muntu n'omwesiga n'olowooza nti agenda kubeererawo baaba alimba bw'omuggyako emitwalo 10 gimuggyeko genda okole ebibyo lwakwate tulina bitongole bya bannamawulire biyamba bannamawulire ojja yafa gundi yagitwala n'agimwamira alinga mbaata eri kuki eri ku magi ate yagitwalawa Lukundo ate gyeri eriwa oyinza okuba president for life oyinza okuba president for life mu ujja n'okulonda nga tewali Lukundo era olaba ensonga za ddiini lwe yaziyingiddemu dda Lukundo bw'aba azingiddemu tumaze wanya amasimu genkubye n'ebigambo by'engambe abakulu abo bonna bali mu ujja bali mu kimu ekyanalagye nembaga nemwe kakati ebintu bitambula bigenda mu maaso bwe bityo bannamawulire bali mu kubonaabona
ojukira munnamawulire juzi eya reporting eyabuuza Prime Museveni ekibuuzo ne bamusiba kikiririrwa mu mateeka. Munnamawulire wademba okubuuza ekibuuzo kyonna yabuuza Museveni ne bamusiba. Ani yabuuza President ne bamusiba ati? Omwana wa NTV yabuuza President n'amubuuza wa NTV wa NBS n'amubuuza nti amadwaliro tegaliimu ddagala. Yalagira bulagizi bamusiba kati ali mu kkomera. Munnamawulire muri luddawo. Muliwa n'olwokuba nti mmwe mulimu abaafuuka aba state agency be bawa ssente n'abalala ebisigadde mmwe temubiriiko. Tebaagala kumanya. Temwagala kumanya naye ekiseera kijja kutuuka oluli ku mbalo oluli ku muyizi. Olwaliro kati Dini bamusibidde omusango gwa broadcasting without a license. Bameka abakola broadcasting nga tebana license. Mene license ya TV yeetaaga miliyoni 600 n'azirina. So bannamawulire kwekaabire muleme okulowooza nti bakutte Dini Lubowa yadde abadde n'ebizibu bye nenjagala mutegeere nti kiko ekyamukwasiza kisobola okukwata munnamawulire yenna. So kyekiseera okwerwanako okulaba nga twenunula nga ffe bannamawulire tusobole okukola emirimu gyaffe nga tetulina kyekubiira nga tewali atukwata ku mukono. Nkweyanziza omukulu. Kitabo nange bwe ntyo ndi muzzukulu wa Andrea Gakyalo okusinziira okuva eri Emijera Kakulu Town Council Hama County Ttungamo District. Nze Gideon Tugume Gasiya. Ne Gasiya lyafuuka linnya lyo. Nalyo lyange. Omukulu Gideon Tugume bw'ati ate bwakiwunzise nze bwentyo bwe mbiraba. Elsewhere naye President Museveni akakodyo kaakola ke kamu abaddeko Etokoti district ziri ezaba Bobuwa kansooke mukebereko wano ng'agaba kaadi wagenda agenza abawa watuuka kati wagaba watuuka wagaba then Sobwa ye already bamaze ogimukwasa n'akwata ani buli gwatuukako gwawa asoose n'agenda kankusomere wano bwagambye Museveni hands over NRM flag to Alebotong flag bearers. Naga national chairperson His Excellency Yoweri Kaguta Museveni officially handed over the party flag to the Alebotong NRM party flag bearers Olwokuna luno October 2nd, 2025 during the presidential campaign rally at the Alebotong district headquarters. Wawatandikidde Ajuri County Honorable Dennis Hamson Obuwa gwe bagiwadde Ajuri County bagamba Alebotong DWR ne bagiwa Lakisa Mase okitegedde yali Alebotong DWR Moroto MP Honorable Samuel Okwi Moroto MP Alebotong District LC 5 Ongom Ambrose ne batugamba Northern Youth MP Elima Kapel Chala abo agenda akikola watuuka waagira naye kyendabyeko eyo mu Bobuwa waliwo district gye bayita Otuke bagiyita Otuke Town Council mu district ye Otuke. President Museveni kyakozeeyo leero ndabyeko ebitali byakusaaga ebitundu bye ate Museveni mulalamu nnyo byo buli lukyayongera kugira noonyayo ku video wabadde gwe noonya Otuke President Museveni in Otuke nseenene ate boneka yero bakambalidde ddala tebabadde ng'ebeene walala gye nalabye ezombo bo bambalira ddala yero Otuke Town Council ekibadde Otuke baba Otuke balabika bamuwaddeyo alayire bulayizi Otuke yewe yoyitawo okutuuka Otuke Town Council bafumbizza meyagi ate kati omukulu ssebo kyakola akuba ezezi 3 laare bbiri avaawo nadda wali n'avaawo nadda wali nyinawo nalaba nga ayina nnya beno neno singa mbadde nyina bwe mbazannyiramu ku vidiyo obadde ojja kulaba ku nsasagge kino kisawe nga kinene bulala oba oyinza okukiraba awo abadde Otuke Town Council ng'amenya miti wano waliwo abantu 40 nga 4
emitwalo ng'ena. Naye abantu President Museveni campaign eno agibeesingidde nnyo ku bizze bikolebwa n'okubiraba nga bwe yakikugambe. Buli waatuuka anyumya bikoleddwawo. Somo libadde bamubuuza nti fenga kino tetwakiraba. Waatuuka ekikoleddwawo kyakolawo. Waatuuka ekikoleddwawo kyakolawo. So byebyo here in Kampala ebya Sseggona bikyalanda, ebya Nyanzi bikyalanda. Nyanzi Kawempe South bakyafaafagana naye bagamba tajja bakiikirira bo tebamumanyi. Asula eri Kigoowa nga ku Bahai Katete ekimuleeta mu Kawempe South kyakikuba jooga. Ne babagamba bamwagala nnyo Nyanzi nga mugamba mulundi mumuwe Wajjobero Ssennyonyi kuba ye gy'asula. Kaadi omulaba tekisoboka mugiwe mumuwe mugundi awo akiikirire mu North oba agende e Nakawa West. Bwe bitambula Sseggona naye ate ku kitundu gy'akiikirira abantu batandise okwetemamu. Omukulu Sseggona abantu b'ekitundu bamubuuza abalageyokko mu paalamenti gy'agamba nti wazibu okutuula ddi lwabakiikiriddeko nga bo. Abantu b'e Busiro East bagamba omukulu Sseggona abalageyokko lwe yabakiikirira. Era batuse n'okugamba abalageyokko lwe yabasakirayokko nti nabasakirayo kino nga omubaka wammwe. Abantu Sebo Sseggona abantu ba Busiro East balemeddeko nti nabo investigator wange yali waddala ki ekyatabula Dini Lubowa? Tewali Dini Lubowa akola mulimo gwe. Ate kati ekiri mu kkooti bagamba emirimu gikole naye balansinga. Yakola ki? Ye Dini Lubowa okusinziira ku mulamuzi, okusinziira ku Yamuloopi, okusinziira ku UCC anti yavuma Nyombi Tembo. Embwa ne yeesigama ennyama. Bo bamugamba bw'obanga owa story erekebere balance tokuba nnyo side emu gittamu muntu. Ekizibu nze Dini Lubowa y'omu ku bantu benjagala abeerewo bambi. Ng'avuma. Anti era bagambye era n'okuvuma avuma. Anti njagala kukuleetera kituufu. Nina obuzibu naye bw'omugambako ng'ayomba. Awo wenzija. Ti Dini Lubowa saava. Akoze emirimu mingi egirimi bannamawulire b'omulembe guno okukola. Nti Dini Lubowa asinga Vision Group, NTV One Nation Media, NBS. Kati wemba sikumenya ekitegeezo oli w'abantu abo wansi w'abantu abo gwali tojjira ddala. Asingana Vision Group abasinga muki? Nzija nti kyabasinga. NTV Nation Media ne baatwala. Next Media bw'onoonya stories Dini Lubowa zaawadde ensi ez'okujja ebuziba. Ensi netandika zidibetingako ntuufu si ntuufu kyajja kitya wabula wamma ne bamukwatako ne mu ngalo abantu. N'obuvumu bwagamba nti ono tebamugamba konze kamugambeko. Dini Lubowa yakyakikoze ku mulembe guno. Aji nsaba ompe story bbiri yakoze nga siza kuyimba. Nkyajja Dini Lubowa era n'ono amusibirwamu kumuvuma. Yamuvuma. Bamuvunaana kuvuma. Yamuvuma. Nakutyoboola bantu. Yamuvuma buli kirwadde. Okitegedde? Dini Lubowa nga alina information. Naye Dini Lubowa ye munnamawulire ajja okukwata ku Museveni oyo. Ye munnamawulire ajja kukwatira ku Bobi Wine. Nga tatya. Ng'akugiddeyo munda gye bamuweera ssente gye yazijja ani azimuwa akolera ani. Lwaki kiri bwe kiti akabondo kali katya n'akateeka ku mmeeza awo. Yajja okutwala ku kirimu ewa Elias Lukwago. Munda. Eyo gy'otabadde. Gwe gy'otabadde nti yakwata ssente n'atwala ssente ettaka lya kasasiro n'atwala erya lino n'agamba wakana ntwala mu kkooti. Yalina kuno okutukutaka. Here to the ground. Kyazo Nyango Bow. Kakati Dini Lubowa oyo kyova nkugambye bano bonna tebabikola. Batwawo katono.
bawaako bitanyiize balonzi basomi baabwe balabi baabwe naye lubewa mu kapasite ye nga individual avaayo n'akugamba nti ekituufu kiri nti Ssenyonyi walya ssente Ssenyonyi n'agamba nkutwala mu kkooti n'amugamba ku Monday ndiredde ntwala n'ayungula ne bakkooti n'abagenda omukola ki okuwaaba ku Monday n'agaaguleko omusango dini Ssenyonyi ye yajjayo omusango Ssenyonyi yagamba agenda kuwaabira Lubowa Ssenyonyi n'ajjayo omusango yennyini dini yali alima bamuwaabire buli alina omusango ensonga za yagendayo mu kkooti gundi ezaasembayo tebaamuyita nkugamba kino gwoyogerako si wakanatta omumanyi tebaamuyita nze njagala wabeewo amuyita amugamba ompaayiriza batuuke mu kkooti guseke nti gwatuuka okugira dini n'atandika nga tagenda nkugambye bayinza okuyita mu kkooti n'otagenda ng'olumu yeebuzaabuza anti bakunona tolaba bawanyondo ba kkooti bakunona wooli dini omwagala gundi tebaamuyita n'agaana okgendayo kankumenyera abantu bebakaita ntambi teyagaana ntambi babadde bamwejjeereza kuba yawaayo miliyoni ze-10 bamugaba waayo 10 tukusonyiwe n'aziwaayo era yali awo nga teyagaana okgendayo mu kusooka ne bamuvuba pressure ekutuuka ntambi abadde avaayo ate ono ng'ayambuka madaala alien skin tewamulabye yeetutte bamufase ne bamunyiga paka abamwetolyo ne bamugamba genda bajja kukusena ng'oli mu kukivulu wakati n'ebivubuka ebisena babijjawa ebivubuka ebisena babijjawa bakunona wooli wonna era kyoba okola tokolamye ekigalo kyoba toguma zambira omanyi ekikukiva nti ne bwodduka bajja kufuna bajja kunona etteeka we likusangira likusika naye balabudde aboogera nga basansuka ebigambo batalinako mute n'amagulu bagenda bakima bamutaddeko emisango gino wammanga yaggulawo TV Mbenyi bw'amateeka alina n'omulongooti omulongooti TV 10 gano mazima yagigula mu Mbenyi bw'amateeka akozesa olulimi olutakkirizibwa ku mpewo muvumi muzibu eyo gyo misango awaayiriza akola stories ezitali balanced mu kuvuma abakulu mu ggwanga muno ye Nambeegi mu kutyoboola abantu story etali balanced yafuna side emu story etali balanced teguba ngo musango kati guli story etali balanced enyigiriza gw'ogikozeeko ya mulopi story etali balanced abasomi n'abalabi bagamba katumwesonyiwe bagireka tali balanced ane kati gundi gye tulimu obuzibu bwe tulina abantu betuweereza sigamba nti alina kukola stories ezitali balanced abantu kye basaba nti okuba ne story etali balanced teri mumenyi w'amateeka gw'ogenda kubalansingira ku story nga mubbi omuntu wabbi bagambye yakwata sente obumbi 2 n'abussa mu nsawo ng'omukwira mugamba mpe ndowoozayo eno batugambye wabbe era ansa zibaddamu ziba nnyangu nnyo bw'otaave ku bintu ebyo tugendagenda mu kkooti ate abamu be bateekamu butezi nga babawaayiriza batya nti nga bamuwaayiriza bamuteze butezi atya nti nga bamutedde mu bintu tabiriimu nga ye gwe bagamba yabbye naye nga balala be babbye anti gwe bagambye nti si ye yabbye aleeta ebyo ababbye anti ye tabakubira atandikirawo bakubira ddala muganda wange sijja kuwolereza ddiini Lubowa 100 ku 100 kyoliko nkola y'amawulire nti naawe kennyini olina bintu byozookola ne bakugamba oyo gundi ampalana olw'okuba oli tayagala teri muntu akola bumenyi bw'amateeka muli wanguzi wulira mubbi avunvubika abantu gw'ogenda okubira omugambe bagambye abawala b'okozesa omala baagala agambe nti ye tasobola ayinza okuwa sayidi ye biveeko bijja kuleetera obuzibu ajja kugamba ndeetera bwino kiringa so yampadde baŋŋambye ku kitebe kya Nuupu zino sente zebawaayiriza zibagamba musima ziyisiŋŋanya emikono ate bantu bagamba muleete obujulizi Siraje yaŋŋambye ate enguzi bagiweera lisiiti nti leeta obujulizi bw'enguzi enguzi eba nguzi kati obujulizi mwe mwekube mu ttooki asabe nnyo obujulizi leeta obujulizi bijja kujja ku mmeeza one day buyinza okulwayo
nupu baba bagiwaayiriza nti teri ya ssente bagiwaayiriza bwe kibanga kituufu nupu ejjako ssente abantu bayinza obutawa bujulizi leero n'obujulizi bulimala ne bujja nga abantu basetolinze era bwe baliba bagiwaayiriza buwaayiriza nupu nti tejjaako bantu ssente era kijja kusigalawo nga bagiwaayiriza buki naye bwe galiba mazima oba leero oba mwezi gujja oba mwaka gujja oba myaka 10 obujulizi buli ejjayo bwokka buli ejjayo bwokka at least abantu balyerangira bajja tukabatabuke at least omuntu walijjayo akatambi wano wagamba otya sigwe gwe baŋŋamba nkwe ssente saazi wagona okola bwoti nabyalozi yamukazi atandise okutaakaka sirike tayogera ati nkubuulira ndabye ataakaka kikyatukoledde Rubaga nkugamba ye alina kyataakaka ku bintu bya ssente ezo naye kati ye Alozias Mukasa naye ayinza okuba awaayiriza naye ayinza okuba awaayiriza nga tebamuggyako ssente ate oba oluusi nga muki mutuufu neffe olw'okuba ffe tetulina gwe tuvunaana ku bombi tugamba tukoma mu hearsay ne tugamba tusabe bulamu olunaku lujja kukya kati ddiini lubowa saava obuzibu bwe buliwa bw'aba akola omulimu guno ayagalamu obwa sita kati akisavuwazaamuko n'akisussa ayogeza amaanyi agasusse kati ddiini lubowa ekizibu kye bw'akola sitoole ku muntu ate ayagala yaba abeera omulamuzi yamusalira ayagala yabeera witness yaba abeera lawyer kati eyo paati yo gyoyogera ntuufu yakuba engoma yazina bw'aba akufunyeeko ebikukwatako takukubira nga akugamba mu butuufu batugambye oli bwoti ne bwoti oli waddemu okutuula oba totubuulira yakusalirawo kati mu mbeera y'omuntu ono ng'amubuuza obijje luddawa totubuuza mukambwe nnyo munoonyereza nnyo naye ng'oluusi n'abantu ab'okujja abakozi b'ebikolobero beetaaga mukolamu bwe bw'oba romansinga ennyo ate bamaliza bakukoraptinze kaakati mu kubeera nga oli mu mbeera eyo omaliriza nga olina kuba hard paka ddi okusobola okufuna story abantu nga ddiini beetaaga protection lwakuba ekizibu ekiri nti protection gy'oyagala ate oluusi b'okwatako be bavunaanyizibwa be balina okuwa protection ye boli mu kwogerako be balina okuwa ki protection batya nti ddiini lwe wayogera ku UCC UCC gy'ayogerako waliwo atamanyi nti UCC erina ebikolobero waliwo atamanyi nti UCC erina emivuyo UCC emivuyo gy'erina tulabye TV ez'enjawulo nga zooperatinga nga weebuuza kibakola tokitegeera zitya ozirabye baleese abantu ku TV abataasoma baleese programu ezitazimba bantu kyonna gwonna mulimu gwani UCC regulating kaakati mu mbeera eyo lyakubuuza batulageyo ku UCC kyekoledde abantu batulageyo ku UCC omulimu gwekoze okusensitizinga public nti kino tukikoze nakino tukikoze nakino tukikoze era public yenyumiriza mu kintu kye bayita UCC walaba ensonga za Pretty Nicole tebigikwata twakola akola nina gye namusanga eyo wano ku gundi we tukolera ne bano bantaani nga ssebo bw'akyusa engoye wadde adda mu isima ya programu y'abakyoko abakyala annyonnyola nnyo obufumbo obwo kakati mwali Pretty Nicole ayogera kino UCC okujjako omuntu ng'avuddeyo neebuuza n'alemerako nnyo kati awo nevaayo neeyogera walaba ku nsonga za Ssuuna omulangira nti abantu baakolanga olugambo ne batyoboola ne bavuma ne bavoola ne bawaayiriza nga UCC ekiraba UCC evaayo olumu ng'oyogedde ku Museveni oba ku government program awo ng'etabuka kati UCC ekolera gavumenti mpo kyokkolera bannayuganda naye wano gundi teyabadde nnyo hadi ku muntu atya teyabadde nnyo personal anti wali mu maaso wenzagira nti
bw'ayogera ku UCC kanonyeyo wano alina bye yayogera kuba ye nalaba yali hadi nnyo ku musajja n'amugamba asibanye olina obulwadde buno olina obulwadde buno anti kyegambye nti nno bagita TV10 gano mazima TV10 kati leero si mazima omulamuzi amugamba galeete kamukebereko wano ndabe yega amazima galeete eyo yaleero eno ya bbiri yadda neera baamukwata aliyo polisi kasoolwa n'omukasa akulema nga baleeta babiri ajja vaayo kuba bino bya bbiri abiri mwezi sikati andi nze nkutemera kuba nina baŋŋambye kwezi alina byayogedde agambye nti alina baakubidde ne bamugasa genda gwasigalako kibaya kigunywezeza alwana emingo kimukanga mbuzi ndindoba yantwalako mu mmotoka ye ninaako buze musajja wange eddoboozi nga likyusa aha awo wano mulinyirira ddembe ly'abamawulire ewa kankwongeredde nniwo alimu ofaaki ansaba Kibalama alabika yabujjayo nina ensonga gye njagala okiralifayingako nairo gundi ddiini abadde neno yalimukko mu Kibalama entayo z'amaanyi ayina eno mu gavumenti ayina mu nuupu musajja wattu wulira nje yagira 0273 owulira authority n'okugenda ku kooti wulira kigga waleeta mu civil division gye tuli oliwaddembe okugenda n'opikinga kopi owulira owaddala ne bye tugenda okuguluba nabyo bino bye wataddemu ebyokusaba byonna byakwebuzaabuza yoyo dini bino sente wali akawumbi kamu toteekamu kamu saamu kamu n'obukadde 1.7 billion oli aleeta nsaba Kibalama Museveni mwegendereze this one is a senior 6 parties abo bo baliwo bakola nabo bawanda senior 6 what twagala kadi ya electoral commission banna how can Uganda have wetegereze olabe engeri gye baba stagingira basirabangako muntu musiru yakanakana owulira bwavuma kigambe nti olulimi lwawo wensikanya naye owulira bwavuma owulira abe ekyayogera amugamba twafulumya abaana abo nga bava mu kkomera baatugamba nti waliwo ababanegotiatingidde okuva mu kkomera ng'ababanegotiatingidde okuva mu kkomera baali bagamba Honorable Mathias Mpuuga olwaleero bukyanga tuva mu kkomera ly'abaana abo olunaku lwe baasooka okuwa press conference yaabwe yasooka Kyagulanyi oyo ya sidelining abaana abo n'abazza wabbali n'agaana okwassociatinga nabo n'akola nako ne gundi interview emu mu abaava mu kkomera bonna era teyabadde kaali kankutwala n'omukulu oyo ategeera bulungi zolo ate gundi olina enamba ya gundi yatugume tukubire tugume tuguma ayina information sooka ojjako tukubire tugume owulira abo ababba abatemula ab'ebijambiya yadda wabweru awo ne recording enzirina n'agamba teyamanya nti kamera erikodinga n'agamba nze abo ne bwe baba bijambiya nze omanyi nti nze nasetinga ab'e Masaka ab'ebijambiya abamanyi oba yabasetinganga oba something to do with nkimanyi mbamanyi eddiini
Olutandise lwa mobile application abaana bamaze kati abaana bamugambye olwo meeting yasembayo mu studio bwe bagamba gwe tetujja kukolagana n'agamba ebintu ebyo bya gavumenti nafuna ssente kujja kukola bintu ebyo namugamba bwe tuba twasayininga nga bashareholders did you ever tell us nti ofunye ssente nti Professor Jano n'akamotoka k'omusajja onerinye tufe eryokuyita siritegera bulungi mbu yagenze ku polisi n'aloopa mbu simanyi twamukozeko offensive communication stupid eyawa Wulira. ebisiyaga mu ssomero teriri mu bino ebifaananyi byafulumye mu ddomu si bibyo Ola amawulire gige gaaleeta omuntu nga tagalaba. Abantu bonna nga tebagoogerako. zizo zennyini zewatungisa ez'essomero Yayingira mu ssomero eriyisa abaana ebisiyaga. Kati omusomesa oyo yagala atese nayo. ng'otegerera wa nti bituufu Vizi nazireesi. video zino omanyi Zizo. olabira wambu nze ndi munaku nnyo Oyagala birabira wawe. dini nze